ye Honorable Winnie Byanyima asobodde okuubako olubu lw'ekigere mu nkomi eruzira okulaba ku bbaawe Kano Dr. Kizza Besigye embeera gy'alimu. Winnie Byanyima yenyamidde olw'emisango egiteekebwa ku bbaawe buli lukya. Ebisingawo ku mboozi eno katubufune embujjuvu. Muchala wa Besigye Winnie Byanyima olw'eggulo lwa leero akyalidde bba Dr. Besigye mu kkomera eluzira gye yasibibwa olw'omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe. Byanyima agamba bba talina musango gwonna gwe yazza ng'era okusinziira ku bo emisango gyonna egyamuteekebwako ng'ogw'okwerayiza ku bukulembeze okwerangira nga yawangula akalulu k'abapulezidenti gyonna mijweteke. Obumu mu mutwe ne mu bode ali clear nti talina musango ate amanyi nti ne bwagenda mu kooti ajja kuwangula singa kooti esala bulungi. Byanyima era agambye nti okukyalira bba akikoze ng'ow'ekika ng'era mukyala we so singa munnabyabufuzi. Ono nate atutegezezza nti Besigye ali mu mbeera nnungi ng'era bakiriziddwa okumutwalira ebikozesebwa bye yeetaaga. Njogeranga omukyala we, njogerera famire ye, soogera nga wa kibiina ekya FDC sinna mu kifo, ate soogera nga mukozi wa Oxfam gye nkolera. Nga Besigye Byanyima mwenyamivu olw'ebyo byonna ebize bituukawo ng'okusiba Besigye mu maka gaabwe Kasangati, okumukwata buli lwava mu maka gaabwe ssaako n'ebyo ebyava mu kulonda gw'omwezi ogwokubiri, ekintu Byanyima kyagambye nti Uganda yawaba ng'era yava ku mulamwa. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazu.